mbabuza ko mwe mwenna abali mukundaba amanya gange babita Brian wako of course mbakulisayo mu bivulo ebyenjawulo ebyabaddeyo Kampala olunaku olweggulo bwetunulira muganda waffe Edrisa Musuza Kenzo kyeyakoledde Palaso wamu ne abayimbi ab'enjawulo abagenze kushare Palaso mukulikira ennyonyi ddala n'ababadde kushare Alien Skin eyabadde wali ku Freedom City. Thank you very very much. Abayimbi Palaso ne Alien Skin balaze nti amaanyi naye ng'ekisinga obukulu mu byonna kwe kuba nti nate Alien Skin Bible eri waggulu, Alien Skin amukweyongera okufuna ebirungi, Alien Skin amukweyongera okutuuka ku byatatukangako. Ekiriwo ekipya ssaawa eno kiraga nti omukulembeze w'ekibiina kya NUP National Unity Platform omukulu amanyikidwa nga Bad Bobi Wine olunaku olwaleero avuddeyo n'akoola n'ayita n'amwaniriza n'ayaniriza omuyimbi amanyikidwa nga Alien Skin okuyitako ewuwe waka Magere amukulisa ekivvulu amwe ku handshake. So basically ekiriwo ssaawa eno kiraga ndino Alien Skin mu maanyi g'essaawa eno g'alina mu busobozi bwe mu bumanyifu bwe oluvannyuma lw'okuggalawo ekkubo lye bayita Entebbe Road olunaku olw'eggulo ku Freedom City nga